Nawulidde omubuulizi w'enjiri awo pasita ng'agamba nti mu Bayibuli temuli nti mwannyoko simuwasa. Mwamuwuliddeko? Yaneewuunyisizza ate bulijjo ndowooza nti oyo ye oba yafunyeeyo omuwala eyeddira ekika kye. Manyi bwe bakola ne balyoka bataputataputa ebintu okwanguyiza ebintu. Obuwangwa bwaffe toyinza kuwasa wa kika kyo. Oba ne Bayibuli tagitegeera bulungi. Yaneewuunyisizza. Mukama yeebazibwe bassebo ne bannyabo mbalamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Obubaka bwange buno bugenda eri ow'ekitiibwa Mukuumaddamula Katikkiro waffe oba Kabaka waffe ow'ebweru ow'ekitiibwa Mayiga. Nkulamusizzaako ssebo, nkwebaza emirimu gy'okola gyonna egy'Obwakabaka, nkwebaza byonna by'otuusaako engalo n'okulamulirako Ssaabasajja Kabaka Obuganda. Nze bya Mukama John, sitera kukozesa mannya gange era basinga bamanyi nga John the Preacher, naye ate njagadde nga maleyo kubanga njogera n'omuntu ow'ekitiibwa. Mukama wange Katikkiro ndi omu ku bantu abeebaza emirimu eminene gy'okola ku lw'Obwakabaka bwa Buganda ne Uganda nyaffe yonna okutwalira awamu ebintu eby'omugaso by'okoze ebiteegaanika n'amagezi amangi g'oyolesezza okukulaakulanya Obuganda ne Uganda yonna ey'awamu okutwalira awamu. Naye olwaleero njagadde nange nga bwe bagamba nti n'omuto akuba eŋŋoma omukulu n'azina, njagadde nange ssebo onzikirize nkuwabule weewaawo nga sisaanidde. Mpuliriza bulungi okwanukulako ng'oyanukula Omusumba Joseph Sserwadda. Omusumba Joseph Sserwadda yalina kye yali ayogerako n'aleeta ekyokulabirako wakati mu saaviisi n'agamba nti Bayibuli tegaana muntu kuwasa wa muziro gwe. Wulira bulungi, naga Bayibuli tegaana muntu kuwasa muntu wa muziro gwe. Bw'obadde omwanukula era obadde oteekeddwa ekikola nga Katikkiro okuluŋŋamya, naye ate ennyanukula gy'omwanukudde, omwanukudde ng'ayanukula omuyaaye oba ng'ayanukula nga ye muyaaye. Kubanga otuuse n'okugamba nti ndowooza yafunyeyo omuwala gw'ayagala okuwasa kubanga bwe batyo bafuna omuwala bakyusa ennyiriri. Kaakati njagala kutegeeza ssebo ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda nti Omusumba Joseph Sserwadda bwe yabadde ayogera oba ng'awa ekyokulabirako ekyo, teyagambye nti Abaganda bakkirizibwa okuwasa ab'omuziro gwabwe. Era teyasomye kitabo kyonna kya Buganda ekitegeeza nti teyatyobodde ennono ya Buganda, naye yayogedde Bayibuli yo kyegamba. Era yagambye nti Bayibuli, kubanga naawe ekirungi okootinze n'ogamba nti yagambye Bayibuli n'ogamba nti oba tebamanyi Bayibuli. Kati ndi wano okukutegeeza ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda. Mu Bayibuli yonna okuva ku lubereberye okutuuka ku bikkulirwa temuliimu kyawandiikibwa nga kigamba nti ow'engabi tawasanga wa ngabi. Temuliimu kyawandiikibwa kigamba nti ow'omutima tawasanga wa mutima. Tekiriimu mu Bayibuli. Kubanga naye gye yakootinze era teyagambye nti Abaganda muwase ab'emiziro gyammwe. Nedda. Kati wamufunye bubi. N'olwekyo nsabye okuwabulaawo nti wandibadde owuliriza bulungi n'otegeera kyagamba. Bassebo ne bannyabo abampuliriza, okuva ku lubereberye essuula esooka nga tulaba famire y'omusajja gwe bayita Adamu ne mukyala gwe bayita Kaawa, baazaala abaana b'obuwala n'ab'obulenzi. Tewaaliwo baana balala oba tewaaliwo bantu balala. Abantu abo beewasanga okumala emyaka 25,000 ng'abantu beewasa ng'era beezaalamu abooluganda n'abooluganda okutuusa Musa lwe yajja. Era ne Musa yennyini okusinziira ku kitabo ky'Abaleevi, Bayibuli eraga nti kitaawe ate yamuzaala mu ssengaawe. Naye Musa bw'ajja mu Baleevi essuula ye18 bw'onoosoma okuva ku lunya olw'omukaaga okukka wansi, Bayibuli eraga abantu be tutateekeddwa kuwasa. Bayibuli n'ebamenya ng'eyogera ku bantu abo ab'omusaayi gwo. Nega tokwatanga ku nsonyi za muka mwana wo, tokwatanga ku nsonyi za kitaawo, tokwatanga ku nsonyi za mwannyoko,
tokwatanga ku nsonyi za ssengawo, tokwatanga ku nsonyi za muka mugandawo, nejja ng'emenya abantu abo. Kati mu bantu abo Bayibuli bonna beemenya, temuliimu ba muziro, tebaliimu. Kati omusajja bw'aba yakootinze Bayibuli n'agamba nti teyina weegaanira wa muziro, bassebo ne bannyabo teyeetaaga kuvuma. Kati gwe kyokola si kirala nga Katikkiro, kwe kujja n'ekyawandiikibwa n'omugamba yiino Bayibuli eyogera bweti nti ow'omuziro gwe tomuwasanga. Ekyo kye tubadde tukusuubiramu. So si kumulumba kubanga oli naye muweereza. Era tubasaba nti nga bwe mwagala tusseemu ekitiibwa ennono za Buganda, namwe muteekeddwa okussaamu ekitiibwa ennono za Bayibuli. Kubanga Bayibuli eno teyakolebwa Baganda bokka, Bayibuli ya nsi yonna, ekwata obuwangwa bwonna neeba nga ffe tupimira kuno. Era obuwangwa bwonna obutali muno bwe tusanga nga muno tebuliimu, obuffe ng'abaana ba Katonda tetubukola, tetubukkiririzaamu, tetubugoberera. Ekyo kibeere kiriya mututegeere bulungi. Bwe mutuyita okwabya ennyimbe ne mulya nga tetukkiriza, oba kujja ebyo bye mukola ebyo okufulumya nnyimbe, kuzina balongo, bwe mulaba tetubikoze, si lwakuba nti tetwagala amawanga gaffe, nedda. Naye Bayibuli eno etuziyiza, etugaana okubikola kubanga si byaffe. Oba ntegeerekese? Ndowooza ntegeerekese. Kati tomunenya kubanga bw'aba ayogera, omubuulizi w'enjiri yenna bw'aba abuulira enjiri tabuulirako ggwanga limu, tabuulira bateesoboka, ayogera n'abantu bonna abakkiririza mu kitabo kino kye bayita Bayibuli. N'olwekyo mutegeere bulungi, oleme kumwesittalako. Oleme kumwesittalako. Mu Abaganda kituufu temuwasaŋŋana na ba miziro gyammwe, naye ffe abakkiririza mu Bayibuli teyina weetugaanira. Gwagamba nti eyina weetugaanira kubanga nalabyeyo bambi n'abavubuka ku social media abaagala nabo okumanyika nga nabo bakibuukidde. Nange sirwadda mwewuunya. Nange musoma sirwadda mwewuunya. Nga tonna mwewuunya leeta lunyiriri. Kubanga ye yagambye Bayibuli teyina weetugaanira. Ng'agamba Bayibuli. Kati gwawakana nga tonna tuuyana na kutuyana, leeta lunyiriri nga lugamba ow'engabi tawasanga wangabi, nga lugamba ow'empologoma tawasanga wampologoma. Leeta olunyiriri. Kubanga nammwe mwennyini mukimanyi taba muganda olwaki bw'otuuka okusikisa toyinza kunoonya wangabi yenna waali n'omusikisa, era onoonya ba musaayi gwo. Bw'oba toyina mu baana bo, waakiri onoonya ku ba muganda wo, waakiri onoonya ku basengaawo. Olaba ekitegeeza nti naawe okimanyi. Lwaki tolanga bulanzi nti ow'engabi ayagala okusikira gundi ajje? Tekisoboka. N'olwekyo ekyo bassebo ne bannyabo mukitegeere bwe mutyo. Temwesittala, naye yaleese kyakulabirako era teyakitaddewo nga tteeka, naye yaleese ekyokulabirako n'aga nti Bayibuli teyina weegaanira. Nga nange nkikkiriza, naye tekitegeeza nti va wano genda omuwase. Ebimu tubireka bulesi nga bw'olaba nti nze olw'okuba nina baliraanwa bange nga basiraamu, embizi sigisiika, njireka ku lw'emirembe gyange, naye si kubanga Bayibuli eŋŋaana. Ekyo ndowooza kitegeerekese. Mukama abampe